mu Rwanda. Ambassador wa Israel yabadde omu ku baabadde bazze nga bakommemorating ekitta bantu. Basenya ne bagamba nga tukommemorating ekitta bantu mu Rwanda. Ono asse bannamawulire mu likodi abakyasinze mu ntalo ze bannyonnyodde ne bagamba olutalo lwaliwo Musekedi waliwo Ssematalo w'olubereberye Kolenia tewali lutalo lwali lufiidde mu bannamawulire. Teri lutalo lyali luganye bantu kulya mmere okujjako olw'eggaazi olukolebwa Abayisirayiri. Kati bwe tuba tuli mu kujjukira bino by'e Rwanda ate tubeere ne Ssaabatemu nga tuba bajinga ekitakolebwa Abazungu African Union bakikoze. Nasaba Katonda asaasire abaleese ekirowoozo ekyo n'abakulembeze ba Afrika abakoze omulimu ogwo nti at least katubaswazeeko nti wano gwe tujja kutuula naawe nga olina akagero k'ogambye nti ekivundu nga kikola ki avunza ajeregawunyi ne bagamba nti olwo omuvundu tubeera tutya kubiwunya omuvundu ne tulya naye emmere wano tuli mu kuvumirira abavunza ate tuli mu kuvumirira abavunza ate tubeerere nerino erivunze ekyo kye bakoze kyanzizizaamu nnyo amaanyi kamange kantusa okusaasira mu Uganda waffe Emma muvuzi wa bodaboda ate nokundeetako wano yafiiriddwa maama we genda kumuziika ssaawa 10 wano egende ekitabyama kamange wiiki ewedde saabaddewo nabadde ne His Eminence Mufti wa Uganda ku mukolo gaggadde ogwabadde wano Kampunge nga tujjukira omugenzi Hajji Abdulkarim wa Lugembe. Mutabani we mwerabiddemu erinnya yawadde nno abantu hijja 5 namba 5 naga nti mwe abantu 5 ngenda batwale Makka. Awo His Eminence naye we yampeeredde omukisa nampa ekitiibwa kyange kuba namugaa nti nakukiikirira wootaali ne ngamba nti Kampunge Secondary School ngiwadde full bursary abaana bagende basome mwebadde Islamic University kati yakoze endagaano ne Ali Msani kati tusuubira mu kiseera ekyo kukyusa erinnya lya Islamic University Tifulani Msani eya Kuwait kubanga yali afinancing eno Muganda waffe Gaddafi abalabe ba Afrika baamutta kati bwe baamutta kati twafunyeyo obuyambi oba Kuwait kati ne bagamba bawadde full bursary kati bwe nabawadde full bursary mukama wange His Eminence yakitadde mu stamp mwana ajja genda asomye emyaka 3 bamuwe degree ye ng'afudde mu Kampunge Secondary School kuba eri mu Kalungu ekyokubiri Kampunge esomesa abaana n'abasembyeyo okuyita ebatwala naye ate eyisa oluyisa olutabanga nawo kyeva nga nti wano mu bbendobendo ly'e Masaka yesinga ne mu Uganda by the way ojja kuŋŋamba gwe buddo obudde agambe nti atafunye butaano tayingira ojja kuŋŋamba ali agambe nti naye ng'olwo ne wali mu 3 n'ali muki ate n'amala n'amuyisa kati ne nga nti oyo yasinga bali mu baana nga 13 ekyokubiri ekinene kiri e Kampunge nti ng'okimanyi nti omwana wadde ng'ate ali ekyemisana asasula emitwalo 13 gyokka just kigamba kiri kyamagero ekiwali e Kampunge nange bwe natulaawo ne ngati lwakisiba wali ate sineebuuza mukama wange namuwadde gye bwe yazze e Kampunge Waya Hajji Abdulkarim wa Lugembe yagambye nti Hajji Mayanja member wa executive omulimu gwakola buvunaanyizibwa bwo webale nnyo era nzikiriza ekyo nakyo nkyebaza His Eminence Mufti wa Uganda ojja suula Mbaaya kwali nnyo webale nnyo mutabani wange Mahadi namugere Kawala naye muganda wange mutabani wange Gala Godfrey akubidde essimu nga kwali nnyo ne Abdallah Musiraamu kwali nnyo akomaawo mwebale nnyo mwebalire ddala ali mukulu bayitire ddala usi mwali okuva ewengo we baba akalu yali avuga linnya lyo banziba naye ize sekabira sekabira yagenda PF ne bamubba ni sekabira PF simanyi sekabira naye leero sekabira nga wamusannyo kiki kataji tayombe bannaffe abatuliriza tusooka kwebaza Hajji olw'okwongera otukubiriza mu mbeera emu oba endala n'abatandisi ba rediyo eno tubeezezaawo nga tuwulira abantu ebibagasa amanya n'eddoboozi eddalawusi bakikire nga bali kyakwereebera munda gwe Bottom Midwest era ewaffe mbalamusizaako mwenna abatuwuliriza abalina kye bakola kyekikulu abalwadde tubasaasirira nga bulijjo naye nga ekikulu kusaba Katonda kubeera nga tukyassa muganda wange asimba Festo waali awe waffe wali n'enkakala
ekyamaani wange w'ekyalo baali kwali awo ekansala Diriisa bonna bawuliriza bwetuukayo ku kyalo twafurra twafurra so mbebaza okumpuliriza era bongera okubanga nga bawuliriza akakuberwe ngyekali mpola mpola naye era njakyogerako ku natural resources embeera y'obudde egenza ekyuka kati nga mubende gye nabadde ennaku ezo omusana baye tebagulabangako era sizoni eno yafudde kati ngaffe abakozesa kasooli nga bwenagambye kati nfulu myaka wonasibu so kati abakozesa kasooli sizoni eno tetugenda kufuna kubanga omusana gwayasa nnyo so kintu kya natural resources ekyo njakikoonako nnyo nti embeera gye tukwatamu ebintu obugagga bwaffe obwensi mbeera si nnungi era wetugenda tebagenda kubawanga mu ngeri emu oba endala. Kale mukulu Ssekabira mu studio naye mwali kuva ekyotera naye kati oyo yafuuka wa bendo mugamba nti ali kyotera ng'abe ekyotera bamaze wiiki wonna weerisewo mbeera Masaka mbeera n'ekyotera naye nga wembeera eka ekyotera mpangalira nnyo mu kaliisito ekalagala awo mbalamusaako mu ngeri ey'enjawulo era ntumidde mwenna abafunye ebirungi n'abafunye ebizibu mbasaasira nnyo omukwano gwange simu yange ennaku zino yakyukamu newandula amasimu so ezimu esimu bambi sizirina naye nga mukulu Silvester Akoli waliwo ne bwebangambye nti mwami Mayanja erukunyu kiri nangoma mu kakuta eyo abeerako tavaako naye ate gwa mpeereza esimu yange sikyagirina kati simu buli kaseera ziwandula amasimu so mwebale okubanga muwuliza wiiki eno tusande twali mukuvuga misinde gya Kabaka kale abantu masisi w'abantu okwetolola Obuganda bwonna badduka emisinde tubeebaza nnyo wonna nembala nabalaba n'amawanga ag'enjawulo abantu badduka mwebale ate ng'omulamu omukulu gwali gwakulwanyisa Mukenenya tugamba nti nga 23 tanatuuka bali badde Mukenenya takyaliwo abaana bayiriza obuyimba omuntu twawo ku Facebook katuyagale nga 23 awe naye tulina kweyagala nga tusobenasooka Mukenenya tujja kweyagala ate nga Mukenenya tafudde Mukenenya abadde aleetamu obuzibu aluleetaleeta awo ebyokukola bingi wali tusobola okweyagala tukole ebintu bingi Mukenenya aluleeta tumugjewo kakati tuyagale bulungi nga ensengera kutunyumira yakutunyumira nno nga 23 amaze okutuuka naye ajja kutunyumira nga Mukenenya tukoze ki kakati olunaku lw'enkyange mazaalibwa ga Ssaabasajja kijja kuba ennaku z'omwezi 13 omukolo omukulu guli Lubaga era gujja kutandika ssaawa 9 ogenda kutandika ssaawa 9 kubanga essaawa emisi zigenda okusooka Lutikko Lubaga emisi zigenda okusookawo zijja kuba za kunyenya matabi kati kumakya konna kwakunyenya matabi okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 5 mukaaga ssaawa 9 ate tutandike emisa za Ssaabasajja okuweza emyaka eyo wiiki eno Ssaabasajja atugabidde tractor masaza ag'enjawulo okwongera okugumeza ebyobulimi Ssaabasajja yatongozezza eddwaliro era n'amalala gagemukibwa ne Mukungu bali mu kuzimba eddwaliro emitana lyatongozeddwa tugenda kufuna amalwaliro 5 agali ku ddaala ya LSZ4 so eryaffe ery'emuddu liri Mukungu wali kugombolola ero byakeerewamu abamasaka City Council batudirayiringisa okutuwa ebisaanyizo ebitusobozesa nga waliwo abagira bati kintu kidogo biki netulwawo okutandika naye no lyali badde litongozebwa ku lunaku lwemu naye ebyesingo naye tekyasobose kale enteekateeka eyo twajagadde nnyo ate nga tukuga amazaalibwa ga Ssaabasajja mu ngeri emu Dr. Kizza Besigye bamunyedde naye ne bagamba nti ebisaanyizo byonna ebimuweesa Beiro tubirina mu biwadde n'abantu omweyimirira beebo bennyini naye tetumuwadde omusango gwe yazza munene nnyo tekumusobozesa kweyimirirwa mu bufunze bagambye nti yabuzza bo kye bayogedde nakikyo sinsi bamusingisiza omusango nga tannawoza kubanga singa abadde bagambye omusango gwe yazza omusango gwavunaanibwa munene nnyo wuliriza
omusango gw'omuvunaanibwa munene nnyo tegumusobozesa kweyimira bwe baneeyimirwa kujja kutaataaganya okunoonyereza abantu abamu tebakimanyi nti ensala za kooti nnyingi bifuuka tteeka nolwekyo baako nnyo omusumaali munene nnyo mu nfuga egoberera amateeka nti omuntu okweyimirirwa kati ndala nga bakutaddeko omusango gw'okulya mu nsolo kifuuse kizibu so nga kyangu nnyo omuntu okujja olwaleero sekabiri ali ku radio okujja asekereza gavumenti ali mu nsolo tumugalire naye nga sina kyemmanyi musajja atusikwatagana ku mungu musajja atusimanyi nawona nesaso ndikuonako zirikonangako tomanyira bakwata foko nga balya mu nsolo simanyi nawe baba balunga ebirungo ebiteekwamu kulya mu nsolo kwe byaki tuli awo naye byabadde kondedeni enfuga egoberera amateeka so kyakusaabira kunene n'akalala akasembayo ng'ate kakulu wabaddewo okussa emikono ku kiwandiiko ababaka ba paalamenti baradde ekiwandiiko nti waliwo sente obukadde 100 ezaweereddwa ababaka ba paalamenti emboozi eyo lobu yagisindika ennaku zino ali mu amerika yagisindika ku mutuwo wa x ng'agamba nti waliwo ensimbi ezafulumye zakuwa ababaka ba paalamenti obukadde 100 amangu ago ekibiina kya NUP n'abalala abangu okuteekako basayininga ekiwandiiko ekyegaana ekigamba nti tetubigaanye okulya ssente mu ngeri efaanana bwetyo kyennyamiza era bibadde bize bibaawo naye n'okusalawo mu ngeri ey'okukyamuukirira kyennyamiza mu wiiki emu oli Bulaaya toliiwo ofunye emboozi efulumidde mu mawulire nti waliwo essente ezafulumye z'ababaka ba paalamenti amangu abo nimukola okusalawo entuula zitudde ddi musobole okusalawo oba gwe wategedde amangu nga bo bategeera oba oli ayabifulumiza eggulire eryafulumye wiiki eno wetusuubira nti afuna era abasomodde eggulire abasomodde eggulire baadde bamawulire kapula bamonita ebalifulumiza era ne eyalese ekiwandiiko okukisayininga bwe yabadde ajuliza agambye nti olupapula lw'amawulire lwafulumiza kakati osobola otya okusalawo ng'osinziira ku bifulumidde mu mawulire ekyo kyakusaalirwa kunene mu nkola yaffe ng'abakulembeze kituteekamu ekifaananyi ekikyamu nti oba oliawo ebintu ebisinga obungi tubeera emotional ku buli nsonga ekiyinza okutaataaganya entambuza y'eggwanga lino yes pulezidenti yabyewakana yagamba sigirina wano naye yagamba agenda kwanika sinakisomako agamba nti agenda kwanika abo bonna naddala bodde ovuganya agenda kubaanika naye ensonga endala ekyo kiwandiiko kyegambye kyembadde gamba nti bakoze okusalawo okutuuka kisobola okuba nga pulezidenti kubanga ensente zavudde nga pulezidenti okusinziira ku nga biwandikibwa osobola okwefumitiriza eyaziwadde n'azifulumya mu mawulire eyabadde alina kigendererwa kyo so ensonga eyo yabadde yeetaaga okuwa obudde bungi asobola okuba nga kati yafunye omuwaata wakwambulira n'ekisembayo ku nsonga eyo nti pulezidenti buli ssanja ayagala abakulembeze bapya abaka ba paalamenti nga bato bakyali bapya mu paalamenti banga abakadde bamuwa hedeki kakati ateekawo buli kisanja ensonga emusobozesa okunyiiza abalonzi balonde abapya ekyo nga gwali mu nkolemu kati buli tuli abagaba ssente naye ng'azigaba n'ekigendero ekyokunyiiza abalonzi baleeta abantu abaki kati bwenga omukulembeze ali ku ddaala lyalo ali ku ddaala lyakulembera ki olina okuba nga ebyo obukola ki obimanyi n'akasembayo kakasinza okumusasa mu wiiki eno kabadde ka girudi pulezidenti w'emakerere yasiganye pulezidenti social media neyaka omuliro naye era kinneewuusa bafunye omukunzi w'ekibiina byatalidde yasiginabawo naye bwe nawuliriza taata w'omwana nga ye mukunzi w'ekibiina kya Nuupu Sentamu Nyanzi Sentamu Fred nempuliriza ne mutabani we Sentamu Churchill neeraliikirira obweraliikirivu bwange taata atambulira ku myeyo gw'abantu bakimbiye omwana atambulira ku
ku principles abekenneenya ensonga bw'otunula statement y'omwana akulaga nti atudde ku lukiiko lwa boodi oluliko abakenkufu abategeera ensonga. Omwana taata ye bano bakigatto baffe bano banywi b'enjaga omuyiyi gw'abantu naye nga kye balina okumanya abantu baffe sinza ku byonna taata yakozeemu ku nsonga n'ayagala okunenya omwana mu mawulire. Omwana mwawuka eba nsonga ya famire era tukibaga mu ngeri ya famire. Nze nyina abaana avuka abaana abatanze okulabyefuza nina mutabani wange yeyiga mwezi wanuku nnyo era namugaba ng'agende kamamala ogenze Kampala saagala bufuuke kapito bakuttire eyo bandeetera amawulire nti bamusiba gye beeswaza babiri wange sibyagala. Lolwekyo wagira nuupiyo sikulinako obuzibu naye weegendereze. Omulala wamutajjola mwabeera mu nnyendo wano buvuga buvuga ye waye naalemu waye naalemu ate nnyo akati ate nyinayo Madogo Joseph ye muyizi asoma ku Leminezi ekyokira ate ye wange watuufu kyembakira kyabagira abagenda twagenda mu PF lwaki abo bonna nabawa omukisa buli muntu yeerowooleze era baba bakubaganya ebirowoozo nze siteekako kyange mbawuliriza buli muntu n'aleeta ebirowoozo nayagala nnyo bonna bagemu abeereko byali nsobole okuwuliriza ebirowoozo by'abaana nsobole okutegeera ebyobufuzi byennyini waka. Kakati omwana asobola okuwagira ekitali kya kitaawe embadde njagala okujja yampuliriza kitegeera si kyatteeka nti okuti omwana bw'awagira byowagira buli kaseera nga buli kimu ate oyinza n'okweraliikirira nti ye teyeerowooleza. So abazadde muleme kulowooza nti omwana kyewagira kyalina okuwagira. Nze omwana mugamba ekintu kimu ebya Ssaabasajja tetukubaganya birowoozo ekyo tuteeka n'ebyeddiini tetukubaganya ebirowoozo ku ddiini tukubaganya ki zonalo tteeka naye ebisigadde tukubaganya ebirowoozo. So ebyabaddewo mu wiiki eno ku nsonga ya Ssentamu Katonda yagamba omwana omuzadde ebisigadde byonna omwana n'omuzadde tebakubaganya birowoozo. Omwana takubaganya birowoozo na muzadde agala naye kukyenzikiriza bw'olabanga akusika kutwala gy'otamanyi mugende nti taata ng'ontwala kakati nze omwana tule waka mukubaganya ebirowoozo. Nze kitange bambatiza sinaweza mwaka mutabani wange bonna abaana mbabatiza sibanaweza mwaka waliwo byetwakkiriza ne butakkirizibwa ng'ewaka benali mbatizibwa sakkiriza naye ndibanzikiririza naye nempeerwayo omukisa ogwekkiririza okufuna confirmation oba confirmation. Akati awo neneyakulira ebyange nengenda nga nzimbe amazakalameto amaki amala. So nkikkiriza nti tetukubaganya birowoozo newala okuvoola eddiini naye ebyobufuzi tukubaganye tuziwulire awo. So kibi nnyo okutandika okujajinga omwana nga tusinziira ku ndowooza ya kitaawe. Noono muntu ali independent asomye ebitabo ebingi ateekeddwa okuba ne independent mind ateekeddwa okusalawo nga takyamuukiridde. Ekyokusatu ekisembayo ate nga kyekikulu mukulembeze wa yunivasite ya gavumenti Makerere University ate n'ekirala mwana aweererwa gavumenti gavumenti sponsorship. Omwana yasoma ebitabo bye n'ayita bulungi kati aweererwa gavumenti. Kati gweza otoga nti pulezidenti bw'anajja Makerere muye kalakasi takubisa naye ekifaananyi pulezidenti okumwekubisa naye ekifaananyi because yadazanya byabufuzi naye tulina kubyewala. Naye omwana oyo mu byobufuzi asobola okuba ow'obulabe mu biseera ebiddako okusinziira ku famire mwakolaki mwava. Kati Mwami Museveni ng'omugezi nga bwazza akuba pati ku buli bayinza okuva obuyinza asobola okukubawo pati. Kigendererwa kya Mwami Museveni kwe kuzibikira omwana ono aleme kujja nnyo mu byabufuzi. Ate ne bano abaana baali badde bafunye advantage nti omwana ayingiddewo wabulabe eri ebyobufuzi ebigenda okuddako. Ate mwe namwe nnyini nga ne muzadde we mwali mumutemerako ettaka. Ekyo kyekyobulabe Mwami Museveni kyabadde kigenda okumuzibikira ajja nnyo. Naye ate ne bano abazadde nabo ne bayambako Mwami Museveni okuzibikira ki omwana. Naye mwana yakoze statement yabadde okunja njagala nsembeeyo nti njawula ebyange ebirowoozo ebyange n'ebyobuvunaanyizibwa bwe nnina
nteekwa okubyawula nteekwa okwawula obusungu obwange ku buvunaanyizibwa bwe nina nolwekyo nyinza okuba nga nyina endowooza yange naye ate buno obuvunaanyizibwa bw'abayizi obwankwasibwa bwe nabadde nyina okutuukiriza nolwekyo nabadde olina okusisinkana pulezidenti kale endowooza eyo nga tugenda mu uganda empya naffe naabagenda okufuga uganda nga bwe tugenda egikwata eteekeddwa okuba endowooza ey'obuvunaanyizibwa erina otutwala mu maaso muze munakyotera sekatera Charles Lubega abadde abuuza nti olwa PFF FDC yawukana twagiziika netutondawo ekibiina bakita PFF twambala bbulu ne white aba PFF bangoli kiri twakiziika kati alowooza kiri kye twabeerangamu eri yalinga bbulu akatukozesa royal blue ne white tuli balungi omwana alabika nga naaba mugimu azze agenda kuleeta ate kati nemumuseveni atandisa okutiribira badokita Besigye asiba nakwata oli ye naye natakyabitegeera kikutegeeza obugigi bw'oluma ng'otandika ekintu bwe bugulumivu bw'obuwanguzi bw'ofuna kakati obugigi bwe tuluma nga tuwandiika ekibiina batugoba bakola ki basiba Besigye bakola ki bakola bwe buwanguzi obunene bwe twolekedde okufuna mubeere bagumu obuwanguzi buli kusaidia kubanga ne Katonda ali kusaidia oli kule kyobudde yo muntu wa bulijjo mwole kubanga mukyagobere katugende ku direct ku mulamu gwaffe bino bikosa bitye eggwanga lyaffe ebintu ebinabino bitye odiwulire sente z'omusolo budget allocation enfu natural resources tuzikwata nga bwe tulabye corruption yatufukira corruption lwafuuka luyimba bitukosa bitye ne budget okutwalira wamu ekya corruption nekya natural resources embeera y'obudde ebyo bitukosa nnyo naddala mu mbeera eno kubanga olina kawaleese nti ebimu ku bizimba corruption era ebitandise okugijjawo okubeera nga tekinologi engeri sente gye zitambulibwamu money transfer okuva ku nze okudda eri muganda wange Umaru niwe guba musaala tulinawo ogwewakanira oba ofuna $5,000,000 ziri electronically transferred kizibu nnyo okuteekako $5,000,000 ogiba myaka 4-5 okola ki naye ekimu ku kizimbi ate enguzi kwe kukuuma essente mu kafo akamu ekyokulabirako kiri kye wayogeddeko kyabadde kikulu nnyo ekya decentralization baali bagamba nti mu bitundu obuyinza tubugabanye naddala mu byenfuna ekitundu kyetambuliza embeera yakyo tudire mu bajeti y'eggwanga tukiwa ebitundu 35 baabikyusa nga n'abamu ku babireetedde obuzibu be ba World Bank bambe batusapootinga ate bwe baba batusapootinga bajeti yaffe bagisapootinga bayidawe bateekawo obukwakulizo ekyokulabirako nakirabira waffe mu Kalungu World Bank alina amalwaliro ge yali ezimba nga amalwaliro ago bwe baba batuwadde ssente batera otuwa ssente ne batuleetawa ze bayita indicative planning figures mu planning okuzimba classrooms 4 omuzi planning tugenda bawa $8,000,000 aba gavumenti oba 2 ogenda okulaba nga zikola ki World Bank nega ngenda kuzimba eddwaliro ly'Ekabaale Maguluka bwe muli erondera kale ebawamu omukisa kulonda wabujeri n'agenda naye tugenda bawa $8,000,000 bw'olaba ebizimbe ebizimbiddwawo nga twandizimbyemu amalwaliro 6 kyokka ssente zonna ne zigwera mu kafo kamu ate aba ministry ne bagaana essente ezo zituwaffe tubyekolere zibeera eri waggulu ku ministry ya health kati obubbi obwo corruption oyo project ennene ezigaggadde ezireetera okubeera nti titufuna na 10% zisigalayo eri ne baba bazikola mu bitundu byaffe bajja butereevu ne bazikola ki ne bazisasula bo ne bakikola ne mugamba ti kati nga olwere emabegaawo twazimba oluguudo lwali lumu $2.5 billion kuva Nabutongwa mpaka Katigondo nga okusinziira ku bajeti yaffe bwe baba batuwadde ssente nga twandizimbyemu enguudo nga 20 mu luguudo lumu ne project ya very direct ffe tulina okikola era ffe tukyagala okikola kati awo okubba tolinawo okwewalira
kubanga oba oluguudo mu butuufu bwabo olujja kumala miliyoni ekinene ennyo 4 oba 5 oli ataddeho 2.n'ateekawo biliyoni 2 ne biliyoni 5 lwaki tabbi ayino kati akanyongere nako nkolerwa akaweweete kubanga mu butuufu bulungi nnyo kanyongere ne biliyoni 3 nsusse ku mutindo gube gwakabi nnyo zibe miliyoni 8 neera wogenda okwawula wali ku buwumbi obubiri n'emiliyoni 5 ng'era 1,500 oba okuzemu engudde alubbye kakati eyo nguzi ekyatuleetedde obuzibu ekirala so nkyebazamu ne mu Uganda wange Ssekabira ennaku zino simanyiyo baba yaloota ng'anaatera kufa oba kikirangaawo yala kubanga eddiini yamuyitiridde ate ayogera birungi byebyo nga kino kyakoonyeeko ekyobukulembeze ate namala n'agamba nti banaatera okufuga ate banaatera okufuga abatuvuganya gwe wennyinnyini okoze assessment ey'eddiini n'olabira ddala nga tibategeera kye bateekeddwa kukola omwana gwe babadde bavunaana atuula ku University Council y'aba professors bategeka akiikirira bayizi ku biki bye baagala university etambule ate gwe oyagala abeere ku fuutu soja kuyawaalaala kakati obeera nga gwewe ennyininyini bakukwasa state power era kiragira ddala mukulu Ssekabira nkwebaza ekyoyogedde era mukole sitekafaalo mwenenyemu abaali batutadde mu buzibu kubanga be bagenda mwali mwagala tuwepopwayi n'ettiimu y'akalulu ne kusinzira ku bye mwogera batwetonde mwali mututadde mu kabuli mu kinnya kya fuuti miliyoni kati mugenzi okuvaayo n'empuuga mwenenye mbaagala mpuuga mwagala naawe kuba mwalabye omusana naye amazima singa bannayuganda baawaba nga bwe mwali mubatutte wandibadde tutya kyemanyagala mukolemu okwenenya naye better late than never yadde kizereeti alhamdulillah mukikoze kakati ekyo nga nkimaze ekya corruption environment Ssekabira ajogerako nakyo kimwebaza waliwo kye tuyita ecological balance obulamu buno n'ensi eyina engeri gyekola ki bwewabeerawo emigga n'entobazi ebeera water base omusana bwe gwaka amazzi gano gakola evaporation gagenda mu bbanga enkomero n'ebeera ki nkuba kaakati Uganda tekoze kimala yadde president ennaku zino yabadde atandise okuva inaeta navaayo bulungi nti entobazi omuntu alowooza nti bwe nnimira mu ntobazi nfuna nnyo naye ne yeerabira nti atuga enkuba nga bw'onoolya eggi ne weesubya omuki obuwula oba n'onootannabaana omuntu onooba onoozaala otya kakati enkuba ate bwetonnya ate amazzi ne gavaayo ne gakulukuta wansi ne gaddayo muki ekyokubiri ne tubeera nti tufuna emiti gino girina kikituyamba gituyamba gitya nti ffe abantu tussa oxygen ate gyo gitwalaani carbon dioxide obutwa mu mubiri gwaffe ate bwo emmere yaabwo kakati ekibeera nti gavumenti forest cover teyambye nnyo toyinza kugamba nti kakati National Forest Authority mu budget eno sinnagitunuulira oyinza okwesanga nga busente buli insignificant ate ekyenyamiza ennyo ne palamenti yennyini eyo tetunulayo sirowooza nti baakozeeko ku komenti nti sente ziweereddwa okusimba emiti mu ggwanga ziri mmeka kubanga ku bunaku bwaffe Zaadi Yusufu Mayanja Ssekabira alina buyiika 2 kwasiibula okulya emmere na buli kimu tomusuubira kukwatako hafu yeeka akugiteekako miti kino kirina kukolebwa gavumenti ateekawo emiti abaana be basula enjala mbu kubanga anoonya oxygen sente za kaboni kati gavumenti awo ekoze mumunafu naye bwe ngenda mu budget ng'eno ddala gye boogerako baganda bange kawedde ab'opposition nga boogera ne ngati mu palamenti baanonayo nga bali kati bagoberera waliwo memba omu ya palamenti education bagiwa sente ntono omwana bamuwa 2,000 gyokka engamba bano oba bali mu nsi ki era abaana tasobola nakwogera sentensi ya luzungu neŋŋamba nti ye bwe yabeera ewaabwe ebijaaba Buganda omanye simukoyo yabadde yebijaaba memba palamenti yabadde webijaaba ye bwe yabeera ewaabwe ebijaaba nebabeera nga tabasobola kwogera luzungu bino mbyogera eri eggwanga lyaffe naddala Buganda kabaka tuli ku bazaali baagwe waliwo ekikyali emabega ennyo naddala wane waffe e Buganda
eyo sentence gyagamba tasobola constructinga sentence ya luzungu biri wano waffe. Omwana asoma epakwaki mu pitu mukasiisira. Ono omusomesa yagenza omusomesa nga munaku asasulwa busente bwe gavumenti zisente zemusasula. Ayogera oluzungu bulungi nnyo. Ye ebizibu bye biri eno waffe mu Central aleme kulowooza nti bya Uganda yonna. Wagabe epakwati gulu ajimanyi osanga esomero nga private grammar lewooza omusangayo gana amasomero ag'amaanyi agali wano olowooza ogasangayo busomero bunaku naye bukola ekyo ekiteekeddwa okukola ki oba mwe mwalemwa okumatiza n'okusomesa abantu bamwe mubeera mu politikingi toligendako kulamulako masomero nga memba wa palamenti tibannange basupervise abaffe bainspekita amasomero gavumenti lwaki abaana tebayita ekimu ku bigendererwa lwaki naleese omulamwa guno wabadde atuwalekola assessment ku gavumenti engeri gyekulaakulanyamu eggwanga gavumenti yo kankutwale ku point esembayo eyasookedde eddala eyo wasteful expenditure awo mwonoonye eggwanga lyaffe mutuwuddisizza nga bwe muli mu kutukulaakulanya naye nga temuli mu kutukulaakulanya ebyaddala sente muziteeka muzikozesa nga bwe mwagala omanyi badde mmulese nga atwala naye kati nzize ku kinyusi eggwanga lyaffe mulyono actually tutudde natulowooza ntukulaakulana but we are not moving. Omanyi mutukoze nga edda bwe twatulanga mu baasi nga bw'otunula ebweru olaba emiti gitamu naye nga bwe wakwese nga ogenda kampalirawo ogusanguka omuti gwe nalabye kutambula lwaki ate gwe gukyali kati namwe mutukoze mutulowoozesa nti eggwanga litambula naye teritambula sente muzoonoona kyova olaba nze buli kiseera bwe mba njogera ebiri mu nsi yonna n'ekitta abantu bano basekabira kye batatwalekako omulama kubanga ne bino singa tetubyogerera ddala bakabira bufuzi tebaluma kifa ky'abantu n'atamanya nti ekiri eri kiyinza okutuuka wano wakyaliko e Rwanda. Kaakati njagala okutegeeza eggwanga lya Uganda lyetwogererako kati wano negyo neyongeramu ku misomo ekyankwazi teri muntu alina budget mu Uganda. Manya beginning to think nti ekyankwanzi eyo babasomesa propaganda muli mu virtual reality babasomesa ebintu bya imaginations nga ku ground si bye ebiri kwate nga si bye nga birungi mata naye nga si bye ebikola kati ate byokulabirako bisatu ono yayogedde emitwalo ebiri gye bawa abaana ba UP n'alandukira okwo ne yeerabira fe abali mu field ndi mu local government era nze chairman wa Finance and Planning Committee. Adi kankubuze tuzo. Katonda katonda. Yes. Nze mbuza ate tosobola kungatinga sinna kubuza kwanze mbuza. Kankubuze kibuze kiri play. Yes. Singa babadde bakubuuzizza nti naye aje wamagula boti. Eggwanga government ya Uganda eno ekozesa bulungi esente zeefuna okuddukanya eggwanga lino. Ekibuze kyo kiddamu. Nze ngenda kuddiramu by example. Ono yagambye emitwalo ebiri. Yerabidde ayina kyerabidde. Gavumenti ya Uganda mu primary school ze support yesasula emisaala buli mwezi omusomesa waliwo w'emitwalo 5 ow'enkaaga ow'ensanvu mu busomero bwonna bwa private obuli mu Kalungu district teri asasula omusaala gwa mitwalo 7 nkaaga obwa private ewaffe mu Kalungu obusomero bwa private bwa primary ate ne muno baba wa mitwalo 234 kwa information alindako genda kuleta issue bali akuwa information ngatono data bright grammar ndako male ekyo kimu ono yatunulidde zino ezigula ennoni za baba wa government yezimba classrooms kati twabadde mu budget y'omwaka guno batuwa innovations ne gulu twaguddewo ekakumbi za bizimbe endowooza byabadde mu 200 kibadde kitera kubaawo. Gavumenti yakola toilets, gavumenti yetuwa water harvest tanks ku masomero ago. Kati supervision yakona wano mu Central so mu Uganda yonna ebitibiri ye mwajumani baba wa tanka ne baba wa emisaala ne baba wa classrooms ne basomesa rubi biri wano muki mu Central. Kati Central eno yebuzabuza abantu okutegeera ebitambula mu nsi kubanga yeyo yabula politics yayitirira era tabakabaka kyobulaba nga mbadde nkaaba nga njogera ku kabaka
teri muntu mubano bona bajegera budget bichi yali azaawo n'abeeranga atwala omwezi mulamba mu constituency ye ng'ekimutute oli kuleje obudde yo muntu wa budde linda ko katono security linda ko katono tojja kuntwala mu security zo government ya mu ya NRA yekoze constituency ziringa obulo mu gwanga gati tuzeetaaga nenga ziri political government yeno yekoze district eziri political zetuteetaaga ne bateekayo bakaawo ne bateeka basente ba Irusi babonna balya sente zaffe zaali badde zikulaakulanye eggwanga ewammwe Kalungu yennyini what is so different okuva mwaka ku Masaka Kimbuli nti temuba kufuuka district temuba kufuuka district that wouldn't have happened Kimbuli okujjako ekitebe kya district kizimanyi bwana ekyo mukama wange kyombuuzizza kati awe njogera wasteful expenditure of our money ekyo kyombuuzizza RDC omumyuka we kaawo omumyuka we akulira simanyi ebyo manyi akulira ati nenga n'omuntu omu yali badde amala siganye Haji Umaru waliwo obulumiramu akatono ne parliament yegezerwa mmwe kuba mmwe mubikola siganye Haji Umaru waliwo ndine kwanga libera jana babaka ba parliament bitano simanyi batesa n'abamu bamala ko omwaka tebateeseza balidde sente za ddala what is this waliwo obulumiramu akatono aja akukalita katono katono uko kuzingama kumanya katono omwana azinga myoza yalwadde mu katono okujjako Gita district era program yayo yaliwo bayali sub county exactly yali sub county Kalungu nga sasi sabu akulira ye katwalo yekaawo yayinga sasi era ng'entambula gyatambuzaamu emirimu yemu kyemudenga mati mulimu akalumira katono mpozi yandibaddemu ng'eyongeddemu ekinene ennyo mu ntambula y'emirimu egyo yandibadde RDC naye ate ku lwa security n'embeera eri n'obutabanguko buli mu ggwanga olaba nga naye asaana jenalabye mu bbaluwa ya president nenzijewonega nti wategedde nti mutabani oyo alina engeri gyazanyira mu kidiba bantu akataka gye basena amazzi yabeerayo ng'awuga n'oganabiramu aganaabiramu n'olyokuŋŋa nti tomanyi bwentuzizza mwana oyo walaba ku lipoota ye eya P7 tamu ewedde wagiraba lipoota y'omwana oyo asoma obulungi nnyo mu kiraasi. What type of response is that? I had. Eyo response yabaye kuba buli lwe bababuuza ne mutegeera ati linda ko Katonda nabategeera kati buli lwe bakwata wa NRM n'omulaga obunafu bwabwe ng'akugirayo wakoze obulungi ate bategeera security banna buli oyogera naye wano ngamukoze kati olaba security engeri gye tugikuttemu muba mukola kiki ekyo kakati sikwe kutuwuddisa kuli kwe nayogeddeko oli Gaza wandibadde ogamba nti omusajja olumu wamwejjana ayogera ku security naye engeri gy'otali Gaza na Congo olabanga engero era tebasobola kwogera nga Somalia ne Sudan ne South Sudan njogera reality yenga nabo batondebwa nga abantu e Somalia South Sudan Egypt ludda watali njogera ku byawo kyonga tukimaze kakubulire kano ke base ndyayo kubulire bintu ebibiri olwaleero sente zino zitubadde za parish development model kati nkubulira oluvannyuma lwa security kati tusimbudde kye bayita okukola cash parish development model mukulu omwaka Kalungu buli muluka buli mu bilioni 2 mwaka abo bakaba parliament bagwongeddeko kote bwe banaleeta kuba zigenda kujja esembayo ze milioni 3 kyokka sente ezo tiziddayo zisigala mu byalo akabadde kabulamu gavumenti ke yayongeddemu kati mbawa amawulire ag'essanyu waliwo bwe bayita parasocial workers nga bolaba bavyekiti otono bakyaza abakozi b'oku byalo abasawo b'ebyalo kati waliwo abakulaakulanya b'ebyalo b'emiruka baba batadde waaba nga buli mwezi agenda kuŋŋaanya abantu abafuna sente zino abatwale w'omulimi alabika nga byakola birungi babasomese balima batya emmwanyi
balunda bati enkoko ke kabadde kabulamu kuba sente babadde bazizanya njagala kujjawo obubaka buno briefly neka nkubuuza ekibuzo nzijewo obubaka buno onzikize olowooza eggwanga lino liyimiridde ku ministry ki mu zonna njagala onzigireyo muge nti kakati nga security ogijjeko nga security ya defense ministry ya defense waliwo wenyini wembadde mu parish development model eyebeera ya agriculture sina budde olwotegeeza ministry ya agriculture ekwata kyakubiri mu kufuna ssente mu budget y'eggwanga ati mwerabira ekintu kimu oli ku radio buddeyo omuntu PDM bazijja kukeezo ate ekibuuzo omaze okidda PDM parish development model teri mu agriculture naye ate